bange Kentonye mwagale kujja omulongo babine Sarah yemanya gange Skati Mukoli programu koti ya maka tuna kutambula fena kwenyanze pano waganize okuva kusawa enya paka kati wetutandikidde alina obuzima butendereka sasinenge awanziza kibi ddala pano wagafirirwa kitalo nnyo kitalo ddala era tuli kawaala nebye nabyo atulabe nemunjagajjera nembagala tuyomba netutabuka netumana netukita ekibadde musomo kirekanga wano nogende wakanga omutwego gulimu kiki kirala n'amaka bwe tugatambuza ezzike likunyiza olwaleero nogamba teri eryange nale kyalina kyakulikolera nogamba owaali najja kukola ki najja kufumba nyina ebizibu bingi mu kooti y'amaka naye byonna byetagisa ssente abandetedde abalwadde nsaba tuwanike ku mikono ku mwennaani yali ampadde obuyambi bw'ekkooti y'amaka njogedde bubi oleetera mulongo abalwadde nga ne wakiso yafunye nga ne matuga yafuna nga ne mukono waliyo naye nga tebannaba kuwona ndi mukazi mugumu nentwala abalala naye gyotutte omulwadde wo wali owaddeyo ki tubeere bantu bakulu balya abamu beeyambira mu ngoye ngula amafuta ngula sukaali ngula buli kimu gwe bwe wali ositusa okujja okundetera omulwadde wazze naki bantu bange okugamba tekitegeeza nti tulina abamu tugaba kuba tumanyi kyekitegeeza omuntu nga talina tugaba kubanga tewali kyetutaddemu katonda otufuula kyetuli omuntu atagaba ne bw'aba ayina tagaba olukumi lw'obwo omuntu olwaleero agenda okukaabira wano si lwe lugenda okukugaggawaza era teruli kugaggawaza abakazi ffe tusinga okujja mu misomo gya mulongo wabula abakazi ffe tusinga empisa embi omukyala abaawo n'enkota y'ettooke nga katonda akyamwazisa omwami agigula naye n'atumya emmere n'etuuka eno gy'awaguddeko n'agiteeka ebbali ebadde esembayo ku kikolo n'atandika ettooke eppya eba etandiikirira okwengerayengera n'alyoka agiga bani abamanyi ekabale bugonzi bani abamanyi ewaffe ewaka twakula tulina kiki tumama waffe yewolako ssente mu bbanka mbw ababbanka ne bajja okumukwata yaseka busesi nagamba okujjako nga mutwala nze twaba neiba abatwalanga tv simanya ekabada omwaffe tetwakula na kabada buli twakula na ntebe mu nyumba tetwakulamu nekintu nekimu okujjako omukeeka gwe twawanga omuli omuntu omugenyi maama waffe ng'amaze okutulemererwa tuli kabaale bugonza ate nga newokulimira tetuyina gatutwala n'atuwa faaza omu n'atuweerera negamba mu mutima gwange nti faaza oyo omusala gwe ndisooka okukola nja gumuwa nga neesuubiza nzekka nagenda ku radio nemala ekiseera nga ne mitandikiko sinabakutandika kusasulwa ne bansasula nakwata omusaala nenkubira mikwano gyange we baatuweerera nembakubira nembagamba bannange omusaala gwange ngufunye ojje tugende tugenda kuguwa faatha bagamba saala bulijjo obeera ludda wa faatha mulwadde ali lubagaawo nenkwata akasawo kange nali kyayambala bujjiini bwange nga nange ndi muwala nange naliko omuwala nga neepiisula bulungi nnyo nga nkwata akasawo kange nga mpita munnange nga tugenda tulala okutuuka ku karuumu ng'abaana bakaaba abaliwo
Abagamba kiki ndifanda batuganya okumulaba mulwadde mu yali intensive care. Abagamba twambuke kubikira Maria bane bamanyi Lubaga. Atunudde ne Kampala. Batufukabira wansi omusana gwali gwa. Batukaaba. Ngamuga father ndese sente Katonda father mu obulamu wakyali ku sente zange. Kuba tukyafukamira ne tuwulira miranga wansi. Satya nagamba abalwadde bangi abali kuno ku kitanda mu malwaliro. Era father yafudde. Nagenda okulaba nange nga bajja bambuka. Sasanga bamubiseeko olugoye bamufulumya bakutwala okugwanika. Samusasula. Era siri musasula. Wabula negamba mu mutima gwange nti bwe ndifuna ssente oba bwe ndifuna omukisa nja kuweerera abaana kubanga nange bampeeredde buweereza. Era nkibagamba kuleedino kiti omwana gwempeeredde saagala nsasule. Temukiwulirangako omwana gwempeeredde njagala agende n'omutima ogwo naye aliyamba omuntu omulala kuba nange singa saayambibwa nange temwandindabyeko olwaleero. Mujjukire gye muvudde mujja okutunula mu maaso. Abakyala watandikira mu bwawusigalo naye awusigalo gwonyine waka omubonyabonya nga atali mwana wa muntu. Tatuula mu ntebe talya ku nva ze mulya abaana bavuma omukulu avuma taata avuma naawe ovuma. Tunula ekyalo gye wava e Kabaale Bugonzi. Ogambe nze singa gye nasooka okukola bampisa bati. Sente tuzaagala ne tuzikozesa bulungi kubanga mugenyi. Twali tulabyeko abaali bavuga emmotoka nkati ffe tubatwalako. Bino ebigambo bye mbagamba temujja kutuula mu basenga abamu bakojja abamu baba bibagambe. Banaabagamba mujja bakyawa kati mukyawe nze. Bantu bange nze nnina ebizibu ku mutwe guno. Era nagamba abantu nti nsobola okuwangalira wano Katonda gino emyaka gyampadde ne ŋŋenda. Naye osobola okuwangala emyaka 10 n'otalaba ku kkoota y'ebizibu bye ndabye. Bagambe waka naddala nga nakava misomo ndogootano. Abaana temuwogana muddeeri omulwadde ayitewo bambi mwe bujeeno nali mpakana ne bandikoodinga. Nagamba bw'oligenda nga nkaweereza omusajja ali kutwala nga mugamba ono musezi ne mubuuza ku omusezi omwagaza ati. N'olwekyo bantu bange bw'owuliranga omuntu asaba obuyambi ne wataba wa mulongo oyambanga. Bw'obanga oyamba tokkirizanga kuyamba n'olangira. Yamba n'omutima gumu. Naye bw'oyambye ate toyagala akulaakulane kati oyambye biki? Bw'aveewo hajala nze namusuza nze namulabirira nze nakola nti omwana oyo Zaituni kale naye aliraba n'ogamba obadde oyagala omusuze paka ddi. Tubeeremu ezo empisa z'abakyala abalaba TV n'abawuliriza. Okyusa bukyusa bwoti katono nnyo ddayo buzi waka n'ogamba omukazi yayogedde nno yeeyogeza naye byeyogedde bikwata kwani? Okyusamu bukyusa. Empisa ennungi tewali atazaagala wabula ate embi ffenna tuzivumirira ate nga ffenna tuzirina. Nuwulidde bakyala bannange abalungi kaakati njagala mbagaana obulogo. Omuntu bw'aba alina wooteeri ng'atunda nnyo amazima ga Katonda ne bw'onaagenda ku mwendo ogw'ekiro n'oseesaawo akabina ajja kusigala atunda. Eryo eddagala ebbiri emunoonyeza abantu lye munoonyeza abaana b'abajja bammwe. Ani akugambye nti omwana wo tagenda bikungula? N'okeera ku makya n'oteekako simanya naddibanga bbula butuulo papa omusawo yakugambye mbu omukka tekukugendako. Eddagala ligenda litya kumujja wali ekakiri naye tasooka gwe kalikuma. Olumala ng'ogenda okugula lufiriji ng'otuula ng'ojogamba muno ngo tewali kasitoma n'omukasitoma naye jjukira kyokeddeko. Abakazi abalogo mugaanye okunyirira. Mwatikka ebizibu n'empala n'ebitalina makulu. Oba okyawala ne maama Esther olwa bulawuzi okulaba nga
kikuyitako ne sikaati ate gyotalabangako oba okyali ku sikaati ogenda okulaba ng'ayitaba n'essimu zino ze banyiga bati oba okyanyiga essimu nga gana akakawuma ffe twazimbye muyenga tugenda ogenda kwetuga n'engalo tezikola ki Katonda gwe yawadde aba akoze eki ebiseera bye mumala nga munoonya eddagala ebbi munoonya eddungi mufaanaganye nga be mwegomba ayagala akwate ayagala tokola ki okutegeera si tteeka osobola okubeerawo nga totegeera none mula asobola kubeerawo ng'akola ki ng'ategeera ono ye mukyalo yasooka okumpa essanyu mu nsi muno nga ndaba akaaba amaziga yazaala abaana akanyumizeemu katono bamaama nze mukyalo ow'endiga oba ebbaluwa mwagiwulirako abazze ng'abeera mu misomo ntera okuwondera mulongo bwe banina akasente era ne leero kyampaliriza njagala mbabuulire abalaba ku mwana wange bameka muwanguzi Ronald bwenze nga ntambulanga naye emisomo endiga saagita njogeza amazima nti satta ndiga nze ne ku kitundu kwembeera sina mutima mubi njagaliza buli omu nali nnunda ente ewaka nzera n'okusoma kwange kwalemera ku nte za waka nga tetufuna balaala kati maama n'agula endiga twali tubeeranga wano nga ne baba wekibanja wali bwagula endiga n'agamba jjajja sezaala njagala endiga yange ebeere mu nte kuba nagiguze mu nte yamanyira mu nte yagala kwetuga Jjajja n'amugamba nabo omulaalo nga weetuli tuli bato omulaalo ne boogera simesete ze baategeregana ne bagimuwa bwe baagituwa n'ebeera mu kiraalo olugo lwali lwiraanye waka naye ng'ente zirya nnyo ennimiro yasembayo baasonda emitwalo 3 gye bawa omusajja ow'ennimiro Jjajja n'agamba ekibanja kinene waggulu tuzisengule tuzitwala olugo lwo baalukira olunaku olu batata bonna ne babayita tebaasawamu kibira lwesawa lugende za lwesaayira ne bazambuza kati gwolwo wayitawo wiiki ng'emundo zanze nalunda olw'essande bwe nnunda Jjajja nga yatugamba ente bwe ziba ziyingira okkirira emmanga ku lugo n'ozirinda okuba zaba zamanyirawo n'olaba ezitaliimu mutuufu ekyamazima endiga nze nagiraba yayingira zonna zayingira era saalipootinga waka nti wali ntezze kati enkeera Jjajja aba beesera ku lugo emmanga eyo nga beesera amazzi endiga y'omukyalo oyo nga teriimu ffe tetuliiyo twageze ku ssomero kati endiga nga teriimu bweba teriimu n'agamba omulaalo endiga ya gundi eririddawa nti era bigesigedde mu za kalooli oba eza Daniel ze tusanze nti itiramu ng'ogenda ogirambula ogigyemu nti kale omuvubuka olwawungera olweggulo nga teriimu tebagifaako natandika kama ffe tuli waka twasigaddeyo waka waliwo mwannyinaze kati mukulu akolera mu katale yali agoba akanyana bwati kadduka kave ku mamako bweyingire mu kakongole n'abanga agisanga emabega w'akaswa ku kabira nga yafudde yeebasaawo ng'erina olubuto alina eggwako naye nze nali simanyi kuba nali muto n'ebyomako ku nsi bukolaki sibimanyi kati bwagisanaga Jjajja endiga ya mama gundi yiino nti namu ntya oba namu ndaba yeebasa ne badduka ne bagikebera nga yakalambadde no zafiirawo ekiro ekiteeso olw'essande oba bagirekamu ng'amaanyi matono oba omusana gwe gwagiruma oba kiki ndayira nga ntya Katonda sitya bantu mwalongo nkwagala sittanga ku ndiga amazima nga Katonda kubanga zaali nnyingi nandiseemu eyo yali ekoze eki nali simwinaako buzibu kati bwe badde ewaka Jjajja n'atumayo omwana amukagenda ogambe muka mwana wali endiga yetusanze yakoze eki yafudde naye tetumanyi oba kyekyagise njajjukira nali ntegeera omukyalo oyo yavaayo ewuwe yasooka n'ayombera mbu ewuwe bingi n'avaayo atuba akasente ayogera siriyasi walinga nga lino kkubo eno ennyumba ya Jjajja neyaabwe najja mu makati w'ekkubo wano nga tuwulira engulu ne wasenga emmanga n'alayira yali mukyala mugwere n'agamba ye muwala waayo natujja mulaba era nalgo yasendiga ye ng'eyina eggwako osa naye mukazi ajja kukiraba naye agenda kuzaala naye kalikomba ku mwana ne bw'obuuza basenga buli omu akimanyi muzeeyi Matiya ku kyalo ewaffe najja n'agamba muzeeyi ng'atambulaga yali agenda eno bw'ati n'amugamba naye Jjajja
omukazi oyagedde kubi ku mwana muwaabire ebiribawo byonna olibobi ujjajja olwokuba alimu eddiini n'agamba tewali kikola bannange bamaama nkombye ku ddogo ly'omukyala abaana olinga osobola okukwata ku mwana nakwata kumuwa abalaba ku mwana wange nga nawe akutiisa wa myaka nengogamba wa myezi 3 ate nga ntambula naye nali mu nnyumba neŋŋamba nga mpulira ebbaluwa nasookera ku y'abalufuuma abaana balinga ndowooza 4-5 nali mu nnyumba nempuliranga ebbaluwa yo natandika ku bbaluwa ya lufuuma abagiswandikirako sizanga kubuuliza bbaluwa eyo naye nabeera omwo neŋŋamba ne lwaki nze sigenda nange nzaani nensoka nentyamu neŋŋamba nja kuswala ewaffe bajja kundi biki ebyo neŋŋamba naye mukuswala nfunyemu ki neneewaayo nenumba twipopye ekiboga twipopye omugenzi ekiboga bamumujjukira gwe natuukirya omukyala oyo olwo nga mulongo alanga agenda kujja ewaffe neŋŋamba nange balo naye kangisange oba erita ku lediyo oba sijja kujja kukola ki kuswala naye enfa obulumi jjajja wange nga amaze okufa alwanyeko bigaanyi amazima yalwana sigenda kola jjajja wange olwowe twagenda ne batutuma sente nga talina n'akwateko gweyempanga n'agimpa alwanya bulamu bwange jjajja wange yali anjagala yali taata yali maama era nze gyenkulidde naye nebigaana paka jjajja we yafa naye nalwa sukaali n'afa nensigala nga bwe mundaba nga siina maama siina taata n'omukyalo oli naye kiwakuba ekyenakubambi yafa naye bamaama yono omwana waffe mulongo yono omwana wange mukama amumpadde mulamu yatambuliranga ku myezi 7 nenfe essanyu wakaba kwasobola kulikuweereza ku simu yono omwana wange bannange mwebale kunsabira ate bannange dijje bono bofunya akadde okubira akayimba beba batuwadde ku nsimbi zaabwe soobakadde bamanyi ebizibu byaffe kankolera nnyo mwebale mwenna badde bampa obuyambi bwa muwa fukamidde ku mabibi naye ekitalo nnyo muwa wange yafa mwana wange yafa naye mumubeezezaawo nnyo mulongo neeyanziza kumpeereza abaziisi bansubuga bajja nabalaba neeyanza ono yemmirako kirabo kyamagero osala babiri emulongo otuyamba Omamuwa ku baana bonna abafudde 5 ne muwa abaana kye yabaziikako bonna bamuyitanga mu ddwaliro ng'ali mu bulumi obw'ekitalo n'abasokoolayo ne batwala ne baziika n'azirika okumala nga wiiki 3 yagendanga okudda engulu nga takyajjukira nti alina olubuto abuuza mwana ng'omwana bamutwala ku malaalo omukyalo oyo bwe yatuukirira namugamba tulindeko okuddamu okufuna olubuto ozaalidde ettaka abaana 4 owokutaano katonda kwawadde obulamu mwenna mwamulaba ng'alina emyaka 4 naye ng'ali awo bw'atyo 7 kwe yafiira nemugamba tulindeko okufuna olubuto kubanga bwe tunaafuna olubuto tuyinza n'okufuna olunaakutta baganda be ne bamugamba nti woddiramu okufuna olubuto ojja kwerabirira najja nemugamba kaakati tukole bwetuti ne bwetuti ne bwetuti nagamba mulongo ntidde okufuna olubuto nalina mikwano gyange ku lediyo lwe yankubira era bansekerera nakula nagamba mulongo kati nfuna olubuto benali nabo baseka ne bagamba naye ggwe n'abantu okufuna embuto bamala kubira ggwe namugamba muna ebiwanvu sisobola bikola ki nemugamba jangu mu musomo najja mu musomo netukola byetukola nemugamba kale kati genda ofuna olubuto naye namugamba buli nkomerero ya mwezi nkola ki nkwetaaga buli nkomerero ya mwezi nga jja yanyumiza nti waliwo omukyalo ekiboga yamugamba eyo wamulongo gyolaganye katonda ozadde abaana bana bonna bafa tobalaba nako tebakaaba tebakola batya eyo gyonajja omwana
kugerageza lunaku olwo essimu lwe yavuga ne bagamba nti maama kuwaza ne mbabuuza omwana kinti muwala ne mbabuuza mumulabyeko nti tumulabyeko ne mbagamba mumumpe yali akaaba oyo nga n'omwana akaaba namama mulongo siwuliranga ku ddoboozi lya mwana emyaka gyenziikidde abaana omwana akaaba ne bwafiira wano kimala nemugamba si kyetwagala twagala abeerewo n'alyoka avunda amabeere era omwana oyo ndowooza ne mugasooka omuggyako ku mabeere kasita waali ajja kunywa gente nabeerawo nambuuza mulongo omwana naweza omwezi konze gujja kuwera nanga ne mulongo omwana mutulako seera kangolokuka buli kaseera ndaba oba mulamu ne mugamba ajja kubeerawo omwana yoyo olutalo telubadde lulungi naye luwangudde nolwekyo mbagamba bandetera abalwadde tetugenda kuwonyesa mu mwezi gumu kubanga olutera omulwadde nga gwomaze naye emyaka 6 ate oyagala omutwala ewa mulongo oddeyo omuwone mu mwezi gumu banangano siinaayo mirako buli kimu nange kikwata mpola kuba naawe obadde ogezezaako olemereddwa nange entandika butandisi era njogera lwatu nti ebimu binnemerera ebimu tubituukiriza nange newunyiza omulaba badde simanyi nti walina kimulese sikitegero ki ekikulese nyo kati omwana ambanga ki mwaka gumu tugenze katonda temuwa obulamu neyansanyole yanzegeko kyali ku Star-TV program koti y'amaka omulongo 2 Sarah gemanya gange tuberabira nti Aira Petroleum Jelly batuteekamu sente Shanita Bitu Waldi ekizigo ekyolususu embiiri enjala buli kimu medicaments gyolina okugula essaati essuuti ekkooti empale byonna ebikwatagana n'abaami katono nnyo katumale okuwumbulamu n'oluvadde bankomewo atulangidde obugumba olw'okuba tetuzaala okusinga okumbonyabonya n'abaana bano tugende tugwe ku ttale mama wange yafa ne taata wange yafa mbadde sisoma naye mwana gwe ninaye simanya banditamu nezaala omulala omulamu yambi mukunye era kakati ngenda mutwalire masaka buli lwakutaano ku Star-TV kwokka. Star-TV program koti y'amaka omulongo 2 Sarah emanya gange nyongera okwebaza omwezi wa Star-TV nyongera okwebaza Aira Petroleum Jelly nyongera okwebaza mikwano gyange abameri gavumenti abashanta Bitu Waldi ne tiimu eyafande Rubeni nebebazaako amanya gange omulongo 2 Sarah mama nange yatuuma amanya go gwali mukwano Zema nyingi agnes na nyenje wediraki mamba cheyo zendi wa mamba elyo gasiriwulirako mpaya amanyage mamba agewa mwagaliyo Mutuma Nansasi Bule Kasasa Damba Siye Yafe Petuli Morigino Mwina
amasiga oviiridde wamukwano Mengo nsonga kyekulese mukwano Bagire Rachel nsonga ki mwakula abaana bameka tubuliremu awo mukukula yogeza ku ddoboozi kati Ndagire yatandika atya gwe kyojjukira gwe wali muto oba nawe wali mukulu awo oba ojjukira yatandika bamuna ku ssomero ngaaandi amayinja n'omusenyu naye yennyini yayogera naddukanga naamula bamugjayo ku ssomero ne bamujjanjaba kale mukazi ne bamujjanjaba taata yali amujjanjaba n'akuwa sente zigenzo kati n'agamba amaka ne batandika ngutwala buli wamu kumusabira kola biki bwe bityo kale nga bingi kati mama waffe n'abeera naye ebbanga eryo kati yafa myaka ena emabega mama yali alabirira Ndagire yafa mama yafaaki kansa ekyalokola kakati naffe awo ne tubaako wetuntwalako era ne bigaana oga ne tulemererwa mu ngeri ng'eyo nga sente baziridde bijogera sente bazirya nga buli omu ayogera kikebye naye ngaokusinga bagamba oba byakika nga bino kibasinga okugamba naye nga tewali kyebaddawo Ndagire abeera n'ani kati abeera ne muganda wange luddawa bayitayo mu kiwana bweru Ndagire aliwa nsaba muwunza okusirizeeko mumumpeereze wano oba tujjaawo waali mukwatireko mpola musibere nsuye tulaawo wansi benako tuliwalondera osibye otyeyo nnyabo bulungi sibyotya bulungi nzaani wangi nzaani gwaŋŋamba bwe nnaabagereka kyomukikumire mu ngalo ekibaana emigamba kinsanyudde lunaye nange nina okwegwanyiza naye nange sinze Nnaabagereka ab'omu mu Bwakabaka ne mu nsi kale mu nsi tuyinza okuba ne Bannaabagereka bangi kuba mulimu Obwakabaka bungi naye Nnaabagereka abamukyala wa maaso mongi Magulu Nnyondo Ssaabasajja Kabaka amanya gange nze Mulongo Babirye Saala nzaani yali omuwuliddeko bankola ki ganjogera ganjogererawo ganjogererawa tewali Ndagire tumuleke Ndagire kati ali atya tunnyonnyolere okuba kati tulaba omulabe katalina waleera ekyokulya n'atuuka emmere n'agikasuka n'agikuva okunaaba ebbafu n'azaasa ayinza okuba nekino ekimukwata nekisula nga kimugolodde nga kigere kyokka kituba bwekiti naye nga alina yegolodde nekimugaana okulya okuba n'agaana abula atuuka n'ekiseera n'abula era tumukomukomu oyagala kusaba kuyamba ki banyambe kubanga tutambudde netutambula buli awasoboka naye bigaana sente bazidde uno nakugamba kino oli nakugamba kiri kale nembeera bweti naye ngaatakatawulabu naye kati wamusenga mubatwalwa nti ayinza okugira muna nabaga muveeyo tategerekeka ayinza nokubeera onaka nvaako nta nomubuuza nti tewali nga nvaako nta ndeka
biseera abanga alina omuntu bwebityo byonna bwebirabikowa bijja kubissa simanyi wakutandikira kasita tuli bangi wano n'abala ba TV bangi omuntu aba asobodde okuwa ku buyambi okujjanjaba ndagire akola atya asobola okuyita ku ssimu essimu yeriki 0759 saba tuwandiika essimu eyo 0759 32 tukaaba tugume tunyonyole bulungi 32 15 15 14 tujidde 0759 0759 32 15 14 alaba TV sobola okuba kyebiraba nti eyitawaawo oba osobola okuyamba baba wandagire nabanga asobola okumujjanjaba abantu batuukira okudda gye tuli abawuliriza nabalabi ba Star TV babeera balemereddwa ojjanjaba omwana omusujja wiiki emu n'akuleka ng'oli mwavu kati saasira abajjanjabi endagire okuva ku myaka egyo paka olwaleero n'ebizibu ebirala ebibaawo okulya n'okukola ki n'ebirala ate kati takyaliko maama kuba maama yatudde lwekyo tusaba alina amagezi gonna ag'enjawulo ajja tugulirako mu ssimu eyo eyababa wandagire n'okweyamba mu ngeri emu oba eddala tusobole okulaba nti tujjanjaba ndagire naye akadako gamba bawuliriza abalabi ba Star TV abawuliriza ba Star TV abalabi ba Star TV n'abawuliriza ba Kotyama mwebalire ddala byonna okuyamba abantu emuyambi naffe tujja kusanyuka nga mututuukire naye mwebalire ddala Amina. Star TV program Kotyamaka n'omulongo wa Bibiri naye tumweyaziza nnyo byonna byatukolera. Amina. Omulongo babiri Sarah ge mannya gange katusabe ndagire awone ndagire yagala kulya ki eki ate ekirala Ewali ate sol naye ate ekyennyanja ekinene nakyo ate enkoko nayo ate ennyama nayo ate ebinyeebwa nabyo ate mukene nako Kotyamaka omulongo babiri Sarah emanya gange ndagire bwati babadde mukwano katumale okuwummula mu katono ate tukomewo namulwadde omulala nsaba baali ba Star TV tuleme kukoma kulinda puroguramu eno nakulinda kulaba mulongo kyaleese mwetuyambe bantu bange sisobola balwadde bano bwomu kubanga omuntu bamundetera essuubi lye liba limuli mu mulongo Kotyamaka yeetaaga ssente, Kotyamaka yeetaaga blanketi, yeetaaga emifaliso, yeetaaga engoye, buli kimu nga nawe bw'oliisa amaka go buli lunaku kati nze saasira ntwala abalwadde nga nina okubaliisa, nina okugula amafuta, nina okugula sukaali, nina okugula sabbuuni neyanzanya abantu bekawaala obuyambi neyanzanya n'ebintu bye mutuwadde saba Katonda tusaasire nziremu okubalaga ndagire nga tali bw'ati nsabire inshallah kaka saati binabaletera olulala andagiremu awufuku wa leero katuna omulala tumale okuwumulamu katono ate tukomewo Okyali ku Star TV program Kotyamaka omulongo babiri Sarah mama amanya gugwani Amanya agambeze ali ku Nasiri. ani
Nasereko manager. Nsaba tusirike bantu bange alinnya ali mukwano Amanya gange nze Hanifa Nasereko. Hanifa Nasereko tutolere kasalamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oviridde wa mama Nasereko? Nze mbiridde Naggulwa. Naggulu. Bakuzaala wa? Banzala Gombe Butambala. Gombe Butambala. Aba Umbrella tuteekayo waggulu. Nsonga ki ekuleese maama? Ensonga ndeese wano ku mwana wange Zaituni Namwanje. Zaituni Namwanje abadde ki? Zaituni Namwanje munange yatandika kuziba matu naziba okukukumu. Awa bbanga ki olwo? Nga wa myaka 14 Awa myaka 14. naziba okukukumu. Ng'asoma naye ng'asomera eyo ewaabwe Egombo. Ne bagamba nti Zaituni bwe tumuyita tawulira. Abasomesa Abawaka abawuka. saakula naye. Kale saakuza. Olw'ebizibu ebiteeberera. Taata we yamugabayo ewasengawe nga muto. N'abeera eyo kati nga bano abaana basengawe bagamba nti mukakojja Zaituni bwe tumuyita atayitaba yeekula tawulira. Ne bamukuba tebamukuba. N'owulira tekukubaga nnyo mu kibiina yeebaka bwebasi. Kati bw'ajja n'eripooti nga mbi nga bamukuba. Bwebaka bwebasi mu kibiina lwaki? Nga tetumanyi nga ne taata we waali. Munnange kati waliwo omulamu wange n'aŋŋamba nti Zaituni oyo kibadde kisaana gwe maama we omutwale kubanga wano embeera tajja gisobola era nze mbadde njagala nakumuppa mutwale embalala ewasengaawe naye ntya bajja kunsimbamu ki olukongoolo neŋŋamba kale bw'anaaba ng'awummudde nja munona naŋŋamba nti kale bw'onooba omunonyi era kijja kuba kirungi niko kubanga nze wano embeera si nnungi kale omwana olwatuuka ng'awummula saamunona nga bo bamuleeta teyaddayo saamuzayo nga mulamu bulungi naye ng'okusoma kutono nange nga ntandika omutwalawa ku ssomero wali Nagulukatale ng'asoma yatandikira mu P3 n'asoma n'agenda mu P4 kati bw'agenda mu P4 bw'atuuka mu P5 yali January n'atandika nga tica bw'asomesa ng'ayimuka ng'agenda ng'awe ate asiimulako bawandiiseeko n'aŋŋamba nti mami munnange nze sikyayagala kusoma nemugamba munnange olina okusoma kati mwe mwagala mbakole ntya oli mwana muwala okyetaaga n'okola ki n'osoma omwana n'agamba ti nze ne Nagulukatale sikyayagalayo kati neŋŋamba nkoze ntya njagala omwana asome yeeyongera mu maaso kati munange nenfuba omwana ono abadde ng'azina amazina enakawa amaganda agazina kati waliwo oba ye Headmaster we Nagulifant Anti Rose n'amusaba n'agamba njagala omwana oyo ajja ayigiriza abaana bange amazina kubanga yagamanyi n'okumuweerera ngenda kutandika kola ki kumuweerera naye ng'ayigiriza ki banne kati munnange omwana ng'agenda ayigiriza banne ng'ayigiriza banne naye ng'okusoma kutono munnange nga olugira nti nze nva mu ddwaliro nemugamba nakusindise mu ddwaliro mmanya kusomero ate kati ogenda okya nkize nawulidde nga ndi mulwadde munnange nange nga nkola nga simbye ndiko nnyo omwana mulalu owulidde nga nkola ki ngansirika kati abo nebakola ki nagamba nti sikyaddamu kusoma nze mpulira nswala abaana bansekerera siwulira neŋŋamba kale oba bwekityo tuula owulidde ng'akola emirimu nga nze mwenda nkola nga nsanga afumbidde banne
nali nkolerawo ku Nabugabo naye kati navaawo ndiwako obulwadde owulidde sikyasobola kukola munange ng'omwana mbeera nayaawo nga waliwo omwana wa mwanyinaze namugamba katomanyi nti etwalako Zaituni enaggulu mu ddwaliro n'amutwala mu ddwaliro ne bamuwayo empeke n'amira olwamira empeke amatu agaali gawulira ddala ne gazibira ddala n'atandika okukaaba nze nkaaba baganda bebakaaba ne tubeeraawo kati ngenda nguma bugumi kaakati ne bwe twabeeraawo era ne mugamba kati mutwaleko Emmengo n'amutwalako Emmengo ne bakebera ng'olwo eriiso lino lifudde erikyalaba n'amutwala Emmengo ne bwe yamutwala Emmengo ne bagamba takyaddamu kulaba paka kufaako owuli kati nze nentuula nengenda ebyokukola nebireka nentwala omwana ono wa mulamu wange ebbombo nemugamba mulamu omwana wuuno anemeredde ntambuddeko olwo nga ntambuddeko ngenzeeyo kyebando kisaasi yonna balya sente ereeta enkoko ne tuzireeta ne basala tewali kigenda mu maaso kati mulamu wange n'agamba nti tumutwaleko wa Eruweero netugenda Eruweero kati bwe twagenda Eruweero bye bayogera birala ne bakwata ne baŋŋamba leeta enjiga leeta enkoko leeta enjiibwa mwana ajja kuwona ne tubitwala maama kati bwe twabitwala era ne babikola omwana yasigalawa nga tayinaako kyeyamba ayongera gongobala owuli kati awo nemulekayo ebbombo nenzija nenkola kati bwenkola buli lwakuna mpeereza mitwalo 2 buli lwakuna mpeereza mitwalo 2 nagenda okulaba omwana takyukako negamba omwana wange kamuleete kubanga sente zigenda ate tewali kigenda mu maaso kati bwe namuleka nemutuuzaako awesa enga 2 obulumi bw'abazadde bw'omuzadde era nengenda eyo nengenda ebbanda omusajja Oli ku Star TV programu Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah byamanya gange kwebaza mukwano gwange olw'okuterekereza otulo otwo n'obeerawo etuulira ku bizibu bya maama Zaituni. Mama Zaituni tuteekamu manya g'abantu ne bw'otateera mutya omusajja bamuyita gundi bulira bubuulizi kyali kati nengenda eyo ewaseeka nayo nansaba sente nensonda mpola nagamba ojja kuleetanga mpola nensonda mpola nga bwampa ku ddagala kati olunaku olwasembayo yagamba oyo omwana wo ajja kunywala namba neŋŋamba eki oyo omwana wo ajja kunywala ola enamba okuwona ey'eddagala nange nga mpayo gankate nga nkomawo okuddamu omukubira essimu tayagala nakwata nange nembireka owulidde kati ate awo era saatuula neŋŋendako eyo ebutambala waliyo omusawo gwe bandagirira nange nampaako ate ku ddagala nagamba genda omunyogezeeko ate omuwe ate anaabe byonna bannange mbikoze biganye byonna mbikoze nga bwe mumulaba wano bwatyo mubikabu bisibi gundi bedikava nemwambaza ne kooti bwasula bwasiiba ng'ayogera ositula ku makya mutuntu n'oluggulo nawe nokola ki tandika okulwala olw'okusitula olwekitowa okuba okulira ng'obulumi bw'amaanyi talina kyeyekolera talina kyeyekolera buli kimu nze akikola talaba tawulira tatambula buli kimu kyonna ffe tukikola
program koti amaka omulongo babiri Sarah yamanya gange ayagala kimuziita ayogera era naye nga tasobola kuwulira okujjako okukolera sayi nga ye yayogedde n'akola sayi bado omukono nasikuwulira ndi muganda wo kati ate kyawulira era bw'ati bwakankana bw'atyo singa bazaaliddwa bw'ati oguma nogamba Katonda bwate bwe yakola ki n'omwana wo okwebonekera ku myaka 14 abadde azina amazina amaganda nga bamuweerera bwereere ate n'abanga kati alina emyaka emeka alwala ng'alina emyaka 16 kati mu Desemba yaweza emyaka 2 yakamala emyaka 4 n'obulwadde enyamu yalwala alina 16 yalwala alina 16 kati mu Desemba yaweza emyaka 2 ate mu January bw'agenda okuweza emyaka 4 nga mulwadde abalabi basitakive bamasaayo yagala bakuyambe muki Mbadde nsaba banyambako bannange kubanga taata w'abaana naye yampaako kikutuko nga taliiwo nensigaza abaana nsigaza n'akaana nga kawere ka wikisi 3 n'afa namuzaala mu Gwakutaano ye n'afa nga 4 era yaleka mutayiridde yafa ne gundi omwana ng'alina ebbwa yali atayirira abaana sajja n'ampaako abeewaabwe bonna ne bankyawa ne bakyayagala kuddaaka nembeera awo mukubonaabona buli kyoyogera kyonna ekitowe kibi buli kyoyogera kibi bannange buli omu akulaba bubi buli bwoyita wonna bakulaba bubi era ne wenalwaza taata w'abaana era bamukyawa ngagamba te maama w'abaana ngenda kufiira ku mukono gwo nga talina baganda bange era bwekyali nefiisa omusajja yamala kulya kyaggulo Star TV ye programu ye TV Jericho koti amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange ensi bwetyo obulamu bwe butyo nebagambanya abalabi nti nga tonalwaza mwana n'omuteeka wali ne mudwaliro ezzungu n'ovaayo n'okakana saba busabi Katonda aleme bino byonna byetulaba wano nze saagala mubirabeko nga biri maka gammwe era nsaba Katonda aleme kubibawa kuba ani anayamba munne saba Katonda mbeere n'ebizibu byange n'abantu bange olunaku lumu oba tulivuna essanyu simanyi obadde tunyumiza yamala kulya kyaggulo nakola atya yamala kulya kyaggulo omwana omuto gwenziza omuto n'atandika okukaaba ng'atudde mu ntebe ne kati n'akaaba ne mugamba abimba tokaaba n'agamba nga ye ayongera akaaba kati bw'ayongera okukaaba ne mukuba ebbibiri kati omwana oyo yamubbula mu mwannyina n'agamba mwannyina ze wama jangu maama akukubye tamanyi nti akuba mulamu we jangu ndereko n'amulera n'agamba mpa emmere nemuwa emmere y'omwana n'atandika omuliisa n'amunywesa caayi kati mwali musigadde mutono n'agamba nti omwana wuuno mpira njagala kgenda kwebaka ate engeri gye nalina omwana omuwere nentandika okuuza nabbi nga nzinyika muki mu baketi ntekemu omo neŋŋamba kalakamanira zigenda onteerewo omupaliso engeri gye nalina kawere nasula wansi
kati bw'aba nteerawo omufaliso bw'ati n'akuteekawo n'enzooza n'enzinyika n'enziteeka wali kati nenkwata akaana kano nenva mu ddiiro nengenda mu kisenge mba ntuuka mu kisenge bwenti nteekewo akapiira omwana mwalire twebake omusajja ne yeesika okwesika bwati n'ayimuka n'atuula kati bwe yayimuka okutuula ng'azunga Oyana. era nga ayirikira nnyo nga kati bwe yakola bw'atyo ne ngamba taata Sumaani gira kolola n'akolola n'afuba nnyo okukolola ne mugamba nti taata Sumaani kolola kati nenyimuka neteekawo akaana netandika omukuba bwenti bwe namukuba bwenti ne mugamba taata Sumaani kolola n'akolera nakola bw'ati n'agira biganye kati kulaba ng'omusaayi kuva mu nnyindo ne mugamba taata Sumaani okutusa omutima togenda kufa togenda kundekera abaana ng'atunuulira bw'ati ng'atunuulira naye ng'akola ki azunga kati engeri gye yali agenza okwebaka limwanda paati yokka nekwata engoye ze yabaddemu empale nemwambaza bwasamba nemwambaza bwasamba nemwambaza emirundi 3 n'amala n'agira n'afa. Sipangisa naye nga yatuuka nnyo era nakati temuli mu madirisa mbi nga bw'okiwulira ebiyumba bya ttaka bwe bityo. Tunagabiriza ekyo Katonda bana basobozesezza ne bakisondera ssente siibula ku balabi kufaana nga abalabi ba StarTV tweyanziza ebyo byonna byemukola tubiraba ku TV byonna byemukola tubyeyanziza nnyo katusabe ezaituni afuneka n'amuyamba tulabe ng'oba anadda eggulu bannange naye bannansi nasaba ku buyambi era saba ku buyambi nina abaana bensomesa abasoma weebali abakyali abato omuto taata we yafa ng'alina sande 3 kati alina emyaka 9. era bwesigazayo kino tusaba ekipa ekyoba amazzi tufune transport bwe tutandikirako olabe kyenayongerezaako olunaku olw'enkya amazzi tekigenda kutubeerera kyangu bade bazaayi tumazeewo emyaka naye kinumye nti gujjide ku speed myaka 4 mitono okulaba nti omwana afaanana bw'ati abaali bajanjabyeko obulwadde musobola okukiraba Katonda yamanyi naye ffena tulabye ekikola ki ekiriwo wali okola ki tusobola kunonyayo ka kapito kambeera kino osobola okuba tetugenda kukulabirira buli lunaku kwe tunoonyayo ka kapito yakulaba nga kyekisinga n'alabirira omwana we n'obujjanjabi ne kyetufunyeewo kubanga netugenda kudda buli kaseera ani nasabayo ku sabbuuni ne sukaali mumpe sabbuuni gwe balese ne sukaali mazayo olina essimu erina mobayiro mani ginsomere eri 0777 039 Iva ndowooza owandiika eriki 0777 24 kale siibula ku bantu maamazaayi bannange neeyanziza nnyo okumpuliriza byonna bye njogedde mwenna aba StarTV ndasanyukidde nnyo okubeera n'obuwombeefu n'okutusaasira kati wano we tuli munsabire Zaituni tulabe ng'addawo mu maaso ebyo biweddeyo tweyanziza StarTV program calling
kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange alina kyalina kyonna kya Mama Zaituni ge tutandikirako tusobola okukimuwa n'afunamu transport n'afunamu n'okutambula n'asobola okudda ewaka kinaba kivuddeyo nja kuba kubuulira Mama Zai. TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange kkiriza kusimulire wano mwana wa maama mwana wa taata alina emikono enkya kwagaliza olugendo lulungi alina olumbe alina embaga agenda okutambula saba Mungu akutuuse bulungi ate okomewo mirembe alina abalwadde nsaba Katonda abasuuse alina obuzibu obuteebereka inshallah sente bwe zibuze wiiki eno tusabe wiiki ejja eyinza okuba ennungi okusinga ku y'olwaleero omulongo babiri Sarah gemanya gange Musitule bulungi mikwano mwelaba.